Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kiri mu buyinza ekya National Resistance Movement, Dr. Tanga Odoy akakasizza nti ku Lwokubiri nga 17 June 2025 enkya okusunsulamu abagenda okukwatira bendera NRM ku bifo by'ababaka abakyala ba Parliament ne bassentebe ba District byakutandika mu butongole olw'okukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 3 June 2025. That nomination, which will start tomorrow, will start on 17th to 30th June 2025, Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Saturdays, Sundays and public holidays will not be permitted. Bayisiza ebiragiro ebigenda okugobererwa mu kutambuza enteekateeka eno. Expression of interest fee at the bank, just carry the documents. Because we are going to compare what we have got from the bank with what your receipt indicates. Because we don't want any forgery to be detected or to be left undetected. Dr. Tanga Odoy era akakasizza Speaker of Parliament Right Honourable Anita Among okuyitawo nga tavuganyiziddwa ku kifo ky'omubaka ow'ebukedeya mu NRM. On behalf of the Commission, I, Dr. Tanga, duly nominate Right Honourable Anita Among to contest as woman MP for Bukedea district. I also take this honor on behalf of the Commission to declare her unopposed for the district woman MP. She is declared unopposed and she can now go her way. Speaker wamaze okusonsolwa yeebazizza Katonda okumusobozesa okuyitawo nga tavuganyiziddwa. The truth has come out and I have always told people, let's not mix the law with the politics. The law is the law and politics is politics. And in this case, it's about the law. And I am happy that you respected me. Abagala okukiika ku bifo eby'olukiiko olufuzi olw'ekibiina olwa SEC basabiddwa okutandika okujjayo empapula okuva nga 26 June 2025 paka nga 1 July 2025 era nga bano bakujjayo lumu n'abakiise b'obubondo b'olukiiko luno okuli abavubuka abaliko obulemu abakyala abakadde ba historical abazirwanako kw'ossa n'abakozi. You must have a clean record, actually it's much better, for the past 10 years. You must not have been involved in criminality, in perjury, in the falsification of documents. If we get you to have been part of falsification of documents, I'm warning you, we are warning you, don't come here. Abeegwanyiza ebifo bya SEC bakusasula obukadde 2 eri oyo ayagala ekya ssentebe w'ekibiina, omumyuka wa ssentebe asooka n'owokubiri omukyala bakusasula obukadde 10 buli omu ku buli kifo. Abaneegwanyiza ebifo by'obumyuka bwa ssentebe okwetooloola eggwanga obukadde 5 so nga abakiise b'obubondo bakusasula akakadde 1. Byachamba de Lawrence ne Wandulo Boni, Salt TV, Omunnyo.